Musa Luwemba ali mu buzibu oluvannyuma lw'akalulu okumukuba akanuupu akeekawempe ab'eŋŋanda za Sseggirinya baabano bamututte mu kkooti. Gavumenti etegeka okulonda lifa liwuwo layina wuwo abawagizi booteesiga n'abazannyi tobeesiga. Kiraga ebintu bisatu. Ekisooka nti naawe wennyini tokyerinamu bwesige nti owangula. Ekyokubiri ky'oba olaga oba omanya nti ebintu byo byonna by'otaddemu biganye ky'osigazza kola ku bannansi ffujjo. Ekyokusatu nti abategeka okulonda nabo obadde olowooza nti bagenda kukola ky'olowooza. Wadde bupaadi bubaluma okugaba yolaba mwezi bikazamyoga Museveni muntu analambula enkoko nnya musobola kukwata paadi muzigabira bantu nga ne babi atalina kifo kyalimu agenda masomero n'agaba paadizi agenda mu baana n'ayogerako nabo. Just love, just psychology, mindset change, just mindset change. Abantu banyivu takale bali babyeko abali babyeko mbamanyi abantu basikudde amalalo gaabwe ku bibanja abantu abakoze ebikolo bakubya abaana baabwe abantu bafiira abaana baabwe. Essaawa ya leero mwongera kubanyiiza mugenda kujjawo obululumwe temulalinga baminisita ba Museveni baagwa kuno bagenda kufa bufi. Walolo empuliriza mwennyina foono ebiseera ebisinga n'amaziga ne gannyunguka bw'obanga olaba ebigenda mu maaso era ng'olaba ebikyamu ng'ebyo era nga naawe osobola okubyogerako abaffe ekyebuuzibwa lwaki osigala owagira nnakyemalira. Kakati ensi ebuuza ekituufu ng'okiraba era ng'okimanyi butereevu nnyo lwaki osigala owagira abo abanyigiriza banno mu nsi yo obuteegatta ku bali abanyigirizibwa. Mwannyinaffe ono yasooka n'akolagana naffe naye oluvannyuma bwe baamuwa ensimbi bw'atyo yasala eddiiro neyegatta ku NRM. Naye ekikwewuunyisa nti ebikyamu byonna abiraba era oluusi abyogerako. Abaffe lwaki osigala owagira abantu abo ebikyamu bino ababikola ku bannansi. Kakati nno ampuliriza ojja kunzikiriza n'obuwombeefu emboozi olwaleero nnene mukko Jeno Muhoozi ne Wayiso Mufumbiro Deputy Spokesperson owa National Unity Platform ampuliriza ebigambo byongedde okulanda. Kakati emboozi eno ogenda giwulira naye ng'abantu bano ampuliriza ebifuba byandiba buguma kubanga ebigambo ebiveeyo bisongovu ddala ddala. Kakati nno mu ngeri y'emu Jeno Museveni ebigambo byongedde okumuddugalira ebigambo bibizze ebigambo. Kakati mukwano gwange omusajja taasulewo taasibewo yali ku mimwa kyokka nga akulira poliisi ono yatugumbuddwa mu bukambwe obw'ekitalo era nayogenda kubeera nga omulaba era ng'omuwulira mugaffe ag'olwaleero essaawa zino. Era enkya ya leero njagala nkuwulire nti mpuuga ebigambo byongedde okumukaayira n'okukira kaamulali oba omwenyango okumubalagala n'okukira omululuuza guli ogukawanga ekigagi. Ebigambo mu Democratic Alliance kyokka ne DP ennyini ebivaayo nabyo si birungi kyokka mu ngeri y'emu abawuli ogenda kubeera ng'ogafuna butereevu nnyo naye nja kukusaba osooke onzikirize nkweyanjulira butereevu nnyo nti nze Eke Master emabega w'omuzindaalo emboozi nnyingi nnyo z'ogenda okuwulira naye ng'ezisinga za nnaku nnyo nga bw'omanyi bifa mu ggwanga Uganda. Kakati nno omulongoose omuluutansozi ennamba eyo gy'olaba ku screen gwe ntambula naye nzikiriza mu kwanjulire kubanga ono agiyambye bannayuganda bayitirivu nnyo mu bizibu byabwe eby'enjawulo. Kakati ne bwe babulwadde tolonzalonza mukooneko ku nnamba eyo wabula nga sinaba kubeera nga nkutwala butereevu nnyo njagala nsooka nkuzzeko ow'embaka ono owa NUP ayakoze ekyenjawulo ku nsonga y'ekawempe. Ebigambo bino obiwulire tusimbule. Gavumenti etegeka okulonda lifa liwuwo layina wuwo abawagizi booteesiga n'abazannyi tobeesiga. N'oteekawo embeera etegeeza nti oba member of parliament bw'ekifo kye bayita Kawempe North oba just a piece of land ku ttaka ekuggisayo n'ag'obuto kiraga ebintu bisatu. Ekisooka nti naawe wennyini tokyerinamu bwesige nti owangula. Ekyokubiri ky'oba olaga oba omanya nti ebintu byo byonna by'otaddemu biganye ky'osigazza kola ku bannansi ffujjo. Ekyokusatu nti abategeka okulonda nabo obadde olowooza nti bagenda kukola ky'olowooza ne balinga abakola ekituufu. Kati mu mbeera ez'essatu tulinamu obweraliiki bwa mulundi gumu. Ekisooka kwe kulaga ekifaananyi ky'okusiisa nti bannayuganda okulonda kulabika ng'okutekyabagasa mututu kyayise ate mmwe mwongere okuteekawo.
mulyandiko tuga nti mwate mmwe temwesimbawo twali nga 3 ogwokusatu ekasana Saabasuma n'agamba muvaye y'amagezi ti gavumenti bw'oba olaba okulonda kukalubirira kujjeewo bw'oba okujja olwaleero bannamawulire naawe enkyo beetaaga ate abakuba kubanga n'abo abatukuba nabo enkya saavisi gye bagobaba abalala nabo bagyetaaga amalwaliro gye mutusinga nammwe mujja kutuuka nga mwetegeyo nga teri bujjanjabi gye mukuba baana bannammwe gye balaga so njagala kulowooza ti neffujjo likolebwa ku bannayuganda mu bugenderevu naye alikola yaani ye mwami Museveni n'ennyumba ye si lwakuba nti amanyi nti wattutumu owettutumu tayinza kulwana ku bukonga wagenze weesiga toyinza kuyomberayo naye olw'okuba gy'alaga naye teyeesigayo olw'okuba ebikolobero byakoze bannayuganda bingi kitegeeza nti wetuli tetuli mu kalulu tuli mu kufa na kuwona okufa n'okuwona kitegeeza nti akalulu tugenda kukola kyetaagisa obuntu bulamu nga bwe tukoze yensi yegenda obateeka ku minzaani mulabe kuba buli omu alina obudde bw'okusasulira ekyo kyali mukola kati kubanga n'abaabikola mu 7 olwaleero bwe batunuulira mu kibuga batambula beebwalabwala nammwe tubateereddewo obudde Katonda agenda kubaanika mu budde obutuufu kuba n'obusiraamu buga nti Katonda gw'anaaswaza amulinda mu sitenseni nammwe kati mu sitenseni mwe muli mu muswali kakati nno ampuliriza kansooke nkusaba vidiyo eno sooka ogiwe ekigalo naggamba nti buli ogiwa ekigalo olwoba ogisukumye ku bantu abalala 10 nabo balabe emboozi nga zino ezizimba ensi yaffe oba oliawo tusobole okubeera nga tweyongerayo bino byonna nga bigenda mu maaso nga bwe nkunyonyodde nti omusajja amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Finito ow'ebitaano ebigambo buli lunaku olukya byongera kumukaayira n'okubeera nga bimuddugali yajjukira nti ono yasalawo okuswala yasalawo ensonyi n'okuswala abifuula okwekaza kakati ono buli waayimirira alogootana Kyagulanyi Ssentamu alogootana National Unity Platform era ono yakakasa mu bigambo bye nti amazeewo emyaka 20 ng'alwanyisa Museveni naye ate ekisinga okubeera nga kikwewunyisa kati obwanga yabujjadda mu kulwanyisa General Museveni yabusa ku National Unity Platform ne President Kyagulanyi Ssentamu ate bamazeewo emyaka 5 kyannaku nnyo abasajja bano babaddewo emyaka n'ebisiibo era nga baatusiba akatambaala nga batulimbalimba nti bebateeketeeke bebatendeke mbo bebalondemu okubeera nga batukulembera okununula Uganda yaffe okugitwala mu nsi eyo ekulukuta amatano mbisi gwenjuki wabula kyaddaaki ennaku zo mbizibira 40 Mukama Katonda yamala bano n'abafungula obubugo era bw'atyo atambula bukunya kakati abasajja bamwambula ebitiibwa byonna nange kennyini kabwole musingira ddala wala kubanga nze sibangako na kitiibwa kati omusajja ono okunyiiga n'okuswalukuka yasalawo n'agamba nti kambiteeka ku mabbali ntandike kuwemuka bwemusi kati bulwayita ebigambo byayogera byongera kubeera nga bimufeebya n'okubeera nga oba oliawo abantu abalowoozanga nti omusajja ono wa kitiibwa nnyo kaakati baamala dde okubeera nga bategeera omuntu ono Mpuuga Finito bitaano yaani kaakati nno yajja awoza nze ndi muteeketeeke ow'ekitiibwa ennyo nga yeerabidde nti ebitiibwa byonna ate byamuweebwa oyo amaze emyaka 5 mu politics ow'eggwanga Uganda kakati nno njagala nsooka kutwale katono nnyo tukirireko e Masaka omusajja ono n'ebigambo byayogedde ebitajja mu myaka gye ebitajja mu experience gy'alina mu bukulembeze oba oliawo bw'amazeemu emyaka n'ebisiibo naye nakugamba nti abantu nga bano buli lwe boogera President yatugamba tetubaddamu tetubaana matu gaffe kubanga tebakyayina makulu ne bye boogera kitegeeza tebiina makulu butereevu yadde n'akamu n'akatono naye abantu bano bwe tunaabasirikirira bajja kwongera okuwabya emiti emito egyo egitamanya bye baakola oba oliawo emabega kati sooka oli ono bamwambalidde ne bamusomesa era omulenzi ono mulekedde Mpuuga yajja okumusobola buli lunaku nuupu buli mwaka efuna obumbi bw'ensimbi 5 kati ezo Kyagulanyi yalya oba yawuuta bunsi naye nzijukira nali ku kiggwa esese emiti ya neeyo Katikkiro najja n'atuyisaamu akaseke ng'omugaso gw'akaseke ako kugenda kuyambako Buganda okutuukiriza ebigendererwa byayo wakati mu bigendererwa ebyo mulimu okuzimba obwongo bw'abantu oba okuzimba abakulembeze ab'enkya naye awo wennyini ku kuzimba abakulembeze ab'enkya oba okuzimba abantu wenjagala okubuuliza mwana ky'oyo eyazimba olunaku olwo eyatuzimbira ekisenge eky'ekiboggwa ekiragaya buli ggaali ana omwana yateekangamu ekitundu kya seminti kimu kubanga tosobola kuŋŋamba nti ekisenge kino kiragayo okutuuka ku levo nga n'omusumaali n'oba ogukoonesezza lugalo guyingira ekisenge ekyo omwana yatusala ensawo era ekisenge ekyo nja kigeraageranya ku kiwutta omanyi omuganda wano alina kyayita ekiwutta ebiseera ebisinga ekiwutta kiva ku nsigo nga kyemeza nga bolaba ekiti kya muwogo nga kyagwa ewantu ne kyemeza emikisa egisinga obungi
ensigo eyo yemezezza bwetyo evaako biwutta. Ekyo tekyewuunyisa kuba nti kyemeze evuddeko ekiwutta. Naye kisinga ddala okwewuunyisa y'ensigo ng'oli okugisimba ate yamala okusaba obuyambi ewalala n'atugyamu ffe n'akasente n'akakuŋŋaanya asobole okusiga mu nsigo eyo bw'eba ekuze ffenna ffenna etugase. Naye kisingidde ddala okutwewuunyisa y'ensigo gye twasigamu bwe tutyo gye twafaayo okulaba nti ekula bulungi, okulaba nti ate nayo evaako biwutta. Ekyo kyewuunyisa okuba nti ensigo gye twateekamu buli kimu, gye twasimba mu ttaka eggimu ne tugiteekamu buli kimu okulaba nti etuyamba eveeko emmere eri solid tugirye, nga mukadde bwe tuso gikungula obudde buno bwe tugyetaagira evaako biwutta. Ate mu budde buno nga ffe abanoonyereza ku by'ensigo, kuba ffe tuli bakugu mu kunoonyereza ku by'ensigo, tukizudde nti ensigo eyo nakyo kyali kiwutta. Era twongera okusaba abalimi mmwe mwenna abali eyo nga temunnaba kusimba nsigo zammwe musooke muzirete muffe abakugu tunoonyereze tuzikeberedde ate mulimu biwutta, kubanga ogenda simba ekiwutta mu kaseera ng'enjala ekuluma okyetaaga ate okunguleko era biwutta. Ensigo eyo yasimbibwa mu budde obwo gye twali twegomba. Ife abakugu mu kunoonyereza ku ebyo tukizudde nga n'ensigo eyo kyali kiwutta. Y'ensonga lwaki obudde buno kivaako biwutta. Kati era ffe abakugu tetukyewuunya lwaki ensigo eyo evaako biwutta, kubanga ffe twakizuula nti era olwedde kyali kiwutta nga kisimbibwa. Y'ensonga lwaki n'obudde buno kivaako biwutta. Kaakati nno ebiseera ebisinga bwe baba boogera owulirizanga. Kaakati ekiwutta ate oluusi tekibeera kimu. Ebiwutta sometimes bitera okuba nga bingi naddala mu musiri nga biwerako. Bireetebwa ensonga nnyingi okufuuka ebiwutta. Kaakati nno njagala nsooke nkulage emboozi eno naye ogiwulire katono nnyo, nkomewo nkuzeeyo butereevu nnyo tugatte wamu wali ku kiwutta we tuvudde nti okuzimba ekisenge oba oliawo nga tosobola kubeera ng'okonamu omusumaali na nnyondo nga weetaagisa lugalo lwokka oba kufunya kikonde n'okoona omusumaali ogwo ne guyingira ekisenge. Ensi yeebuuza ekisenge ekyo ani aba yakizimba, era abaffe abayazimba ekisenge ekyo aba asaana okusigala ng'akyali mu society yaffe oba tasaana kubeera ng'akyali munnaffe, kubanga bingi bye tulabye ng'abantu bano babikola oba oliawo ebiwutta tebiggwayo nga tukyali ku kiwutta kiri ekikulu. Kaakati ate twafunayo ekiwutta ekirala ekito. Kye njagala osooka owulya ebyo ebigambo bino bwe tubivaamu ate nkomewo tugende mu maaso mukwano gwange mpuliriza. Naye teweerabira nga bw'olaba omusajja ono ku sikuriini abadde aliko oguwutta ogunene ogumusekendinga emabega eyo mu kimpukumpuku, era akalulu bwe kaamukubye. Kaakati ono okwekaza kwe kwatandise mu kifo ky'okubeera ng'avaayo annyonnyole ensi lwaki yagudde. Yalimbalimba ensi nti gurawundi yagirina, kumbe yaliko ekiwutta ekyalinga kimuteekamu ebigambo n'okubeera nga kimusindiikiriza asobole okubeera mbu ng'agwa mu bintu. Kaakati bwe yagudde yasazeewo ne yeerimbika ku sayidi eya NUP mbwe ekibiina kyange kye kyawangudde, wabula nga ffenna tukimanyi nti ono mu kibiina twamunaabira dda mu maaso, oba atwerimbikako oba tatwerimbikako, oba atwekulubeesezaako oba tatwekulubeesezaako. Kasita yamala okumenya endagaano ze yasayininga ye kennyini nti bwe mbasiise mu kakuŋŋunta kano nja kubeera ndi mabega w'oyo anaatukwatira bendera, olwo yali amaze okubeera ng'alya enkaafu. Kaakati nno sooka oli ebigambo bino ampuliriza tukomewo butereevu nnyo mu mboozi yaffe. Musaluwemba ali mu buzibu oluvannyuma lw'akalulu okumukuba akanuupu akeekawempe. Ab'eŋŋanda za Sseggirinya baabano bamututte mu kkooti oluvannyuma lw'okubba ebintu bya Sseggirinya byonna ebyali mu ddwaliro, ebyapa byonna biibino. Genda mu YouTube channel eno, emboozi eno yonna ogitegeere bamubanja ki, biki bye yatutte n'obukumpanya bwonna bwe yakola, byonna biri mu YouTube channel eno bagiyita Table Media. Gigendeko kwata wano ku bayo waggulu wano ogendeyo ekutwale ku YouTube channel. Emboozi eno yonna weeri bamutwala mu kkooti, alina okubireeta. Ambulance gye yabba n'agiteekako ebifaananyi bye bamututte mu kkooti, alina okubireeta. N'ebintu byonna bye bamubanja eby'omugenzi bye yaleka. Genda ku Table Media wano waggulu ogenda kubanga emboozi eyo yonna ogisanga. Yoze Prince Tebandeke byonna mwebyo. Kaakati nno olunaku olwaleero bwe tumaliriza waako ono oli wa ddembe nnyo ampuliriza, ogenda ku mukutu ogwo ogwa Table n'olaba emboozi eyo nga bw'eyimiridde, wabula nga sinaba kubeera nga nkuta ogenda mu mboozi eyo ey'omusajja ono. Bingi ebyogeddwa naddala ku nsonga ey'ebyobugagga eby'omugenzi Muhammad Sseggirinya. Nga bw'omanyi nti olusala ekyayi luleetera munyeera okwandaala. Kaakati nno omusajja omugenzi Muhammad Sseggirinya bwe yafa ebintu bye bingi ebyabuzaabuzibwa, ng'oggyeko okubeera nti omusajja ono okusinziira ku bigenda mu maaso mbu yabba ebintu bingi, era nga ne ambulance
ono alaga nti yagisigaza kubanga ne mumboze bwaba ayogera agamba ambulance yaffe tukyagirina tujja genda mu maaso n'okukola emirimu gyaffe egy'omugenzi Muhammad Seggirinya tugitwale mu maaso naye teweerabira nti omusajja ono talina Luganda yadde Olunyankole yadde Olunyarwanda yadde Olulundi yadde Oluzungu ku mugenzi Muhammad Seggirinya tamuyinaako yadde akakwate wabula yali mukozi bukozi ow'omugenzi Muhammad Seggirinya mpuliriza bulungi yali mukozi bukozi ng'akolera Muhammad Seggirinya naye essaawa zino akugambye ambulance tugirina era emirimu gikyagenda mu maaso ne Sejjibokisi nga kitegeeza nti bw'aba asobola okwogerako ku ebyo ebyokungulu ebirabwako kaakaddala kituufu ebyomunda waliwo era ebyakumpanyizibwa ng'omusajja ono yabitwala ebyo byonna ampuliriza tujja kubeera nga twongera okubisima era emboozi tujja kubeera nga tuzikuleetera kubanga nakugamba nti ebikolwa ekiro kyaddaaki Mukama amala n'abikwekula olunaku lumu emisana kakati nno bwe binabanga bimaze okubeera nga bivaayo ne bitujja kubeera nga tubireeta obirabo bitegerere butereevu nnyo abakyala bano abaali baanoba kiki ekyabakomyawo okubeera nga bonna ate balaga nti baali bali wamu n'omugenzi Muhammad Seggirinya jjukira nti omusajja ono yagenda okufa nga alina bannamwandu abawerako era nga basukka mu bataano wabula nga bano abasinga yali yabafuumuula dda era nga takyakwatagana nabo kakati nno essaawa zino bangi tubalabye nga balina omusajja ono Luuswa Luwemba kakati ensi ne yeebuuza abantu omusajja bwe yali yagoba lwaki balina omusajja ono era ne Mama Sinagirinya mwamulaba nga yeegase kuba NRM era nga wagambo kigalo kyannaku nnyo nti omukyalo ono yafundikidde be yayoza byonna ng'abyanise ku kiti ekyenziro wali mu ttaka butereevu nnyo bwe yawagira teyasobola kubeera nga wangula akalulu era essaawa zino ampuliriza wenjogerera ng'oyo yawangulwa eyali wa NRM kaakali yatandise okukwata ebisubi naye ng'essaawa yonna yandibbira kubanga bwe twamaze okumukuba akalulu n'enkoona n'enywera ddala ng'okugisima wansi mu ttaka olina kwetaaga nsuululu yennyini ewedde emirimu kaakati bano batandise okwandanda nga bw'omanyi nti n'aganaafa bagasalira essubi kaakati abantu bano bagamba nti bagenda mu kkooti okulaba nga baloopa mbunuupu yababbye akalulu wabula kya mukisa mulungi nnyo kyo kigenda kuwa omwaganya National Unity Platform okuvaayo okwasa ebyama byonna bannayuganda abaakubwa abaatulugunyizibwa amagye mu kalulu byonna byogerweko ani yabasindikanga tubalinze ow'empaka jjukira akunama ebiri wulira ebigambo bya DP nga bwe nkunyonyodde jjukira nti DP eno yeegatta dda ku NRM era nga bazze batambulira wamu n'omukago gwabwe wabula ng'essaawa zino kaakati abantu bano aba DP batandise okweyuzayuza nga bwe nakunnyonnyodde ne Democratic Alliance oba ekisinde kiri ekya Mathias Mpuuga Finito ow'ebitaano era nga Nobert Mao alumiriza nti omusajja ono mubabbi mbu talabanga mubbi nga Finito talabanga mubbi nga Mpuuga ebigambo bino sijja byogera omusajja ono kennyininyini kayeerumiririze mutabani we bwe baali mu DP bonna nga balya omu n'alya n'agenda mu NRM directing ensi etegedde n'afuuka na minisita wa ssemateeka n'essiga eddamusi ye mwami Nobert Mao kyokka ate omu n'alya n'asigala mu opposition naye ng'alira muli munda ng'afuuse omusege gwennyini ogwambadde eddiba eri endiga kaakati ono ye Finito bigambo bino batandise okubeera nga beerangira kati wabanga ayagala nnyo ebya consultation lwaki ye ng'atwala ekiteeso kye ng'ayagala kuwamba obwa opposition okuva mu NUP ng'ate ng'akozesebwa ba NRM olw'ensonga ze sijja kgendamu kubanga yalina ebizibu bye nga looya ne bamuteeka ku nninga tikati katukutikka omugugu guno ne bamutikka omugugu ne bamugamba nti kaakati leeta ekiteeso nti leader wa opposition aba opposition bonna be bagenda okumulonda nga mwe muli n'aba independent abawera 7 ate abasinga bali NRM leaning Abannayuganda bo baasalawo ekibiina kye kinaakulembera Uganda NRM ate ne basalawo nti ekibiina kye kinaakulembera opposition NUP oba baagala oba tobaagala bannayuganda be baasalawo naye baamukozesa teyatwebuuza nako ate ng'agamba nti ayagala nnyo consultation twagenda okulaba nga ali ggulu ng'aleeta ekiteeso twagenda okulaba nga bamuwa sente ne tikiti z'ennyonyi tiagenze kola benchmarking e Ghana simanyi agenze South Africa agenze wa ate abantu bennyini abamuteekamu kasunda
bamuvaamu nga balaba nti ebintu tebitambula. Yajja wano mu DP nga gamumyuse ng'ebintu tibirungi, ne tumuwabula ne tumugamba muganda affe bakwambaze ekintu kino naye osobola okukyeyambula. Okuva Soroti twasazeewo nti abatwogerako ebyobulimba tugenda kuboogerako amazima. Olwo kati amazima gakoonagane n'obulimba ng'ekitangaala bwe kirwana n'enzikiza. Era baaswala nnyo Embale kubanga twasobola okubaanika bagenze batambula ekiro kyonna kyonna banywesa abantu omwenge nga baze kutabula ne meeting, naye meeting yagenda okugwako nga tukanyiza waje tulaga. Okategedde ebigambo bulidde mwannyinaze Patricia wali mu ggwanga erya UK omukulu Seeguya Kakeeto mugambe nti mutumidde nnyo Haji ne Hajati ne ttiimu yonna mbaliyo munsula ku lufuba munsula ku mutima nga lufuba. Kakati Sister Patricia ebigambo bye bino ampuliriza nawe nagyosinze okubeera ng'otugoberera ebigambo byongedde okubeera nga biranda. Kakati nno abasajja bano bombi beerumiriza kubanga Nobert Mao agambye bw'abanga ye asinzira mu Nuupu okugisaanyaawo akulira oluvuganya gavumenti ate nga akozesebwa NRM. Uliriza, akozesebwa NRM okulwanyisa opposition. Ayogera kwani? Ayogera ku Finito yennyini Mathias Mpuuga ow'ebitaano nti akozesebwa gavumenti yennyini ewatali kubuuza muntu mulala yenna. Ono ayogedde ekigambo kino ye minisita wa Ssemateeka ne Siga Eddamuzi amanyiddwa nga Nobert Mao. Ono nga naye yali wa DP n'agwa mu bintu bw'atyo n'alya olukwe mu basajja aba opposition bw'atyo DP n'agitunda mu NRM. Kakati nno avuddeyo n'akakasa ensi n'aga nti Mpuuga kennyini mu bigambo bye ng'ayogera nti ono akolera NRM ye mukozesa olw'ensonga ze sijja kwogera kyokka nga ekisinga obukulu omusajja ono alwana kutwala bwa opposition, lead of opposition abujje ku Nuupu. Kakati ng'akozesebwa mwami Museveni yennyini ewatali kuwanaanya yadde okubuuza omuntu omulala wabula emboozi eno nene tujja gifunira obudde. Kansoke nkutwale ew'omusajja amanyiddwa nga Wayiso Omufumbiro atunyonere ku nsonga zino eza General Muhoozi Kainerugaba. So General Kainerugaba Muhoozi njagala kumugamba ebigambo bino. Esiriya gavumenti emyaka aga naye amagombe ga Al-Saad Senior bagaziikudde ne bagakuumako omuliro n'amagumba ne bagookya. Amaki balina omu ku relative wa Assad General bamutayiza omu ku bakiziweebwe olwaleero jo. Bino byenjogera biri ku mawulire ga nsi yonna, byenjogera biri ku kyasa kino. Anti nkubuulira katate golowooza gomanya Assad ofisi ye bejjudde golodi. Nje ikonome yaabwe besinga eyaffe. Ate nkugambye kati ngenze ku Russia iri kurovu bamuditoningiddeko bomu ng'ayingira mu kizimbe Moscow kyekibuga ekikulu eky'e Russia. Gwenjogerako yabadde akulira bayo ne chemical weapons mu Russia. Taba wa bulijjo okuba yo banga akubye Putin. Taba wa bulijjo. Kakati tusobola kuwangula wiru y'abantu. You just have atene uniform yennyini. And people like Muhoozi should kubanga Muhoozi yagezaako. Unabasusa temwebase Muhoozi yagezaako. Kagula nyala ali mujiba. Yenga ategeka wali fe tuli kwa ali mujiba. Vako ebyo byolese. Ebya wali. Tasobola kwogera muganda wange byakuleka you will not learn being president at 50. Muhoozi nkubulira kati goloza nti waleta formula ya kutabirira ku Twitter ekiro bonyonyo ngoteka you to start controversy obotenga gwe commander of the armed forces bakuwa nebitibwa byo nabikuwesa no yani ekyagulanyi kwe bakugoba mu politics wajja mu politics nemutemula abantu mu 221 in broad daylight ngoyambibwako abantu abalabali bakuyamba bamukama inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mubamanyi
Tata wo nayimirira mu kamera nakkiriza nti mwatemula abantu 5 because you cannot afford elections, Mr. Muhoozi. You can't. A uniform jo tweetingira konti you will demolish, you will crash. A uniform y'abanna Uganda CEO. Goyizo okutula ne kitawo ne mwerimba ne mwewe kifaananyi ne mwegranda sizinga, but that will top. Nkugambye Assad olwaleero yaddusalira kya yagambye agenda kuddamu kuba mpiso. Gomanye omuntu abadde head of state ng'agenda kutandika katukulisawo kapamba atekewo empiso gwe mulimu gwagenda okukola. Ate gwe atalina na mulimu gw'oyinza kukola. Mu byamagye ate yasoma kufuuwa mulere naye nagwo teyaguyita. Aina kyakoze magye. He is the worst commander. Byonna baabimuwa ne tukole audit nga he is under the leadership of the army lwetusinza okuba ne ba ghost soldiers. Ye teri amugambako okujjako okuzimba bizimbe bya ye kyakoze kuwaana kitaawe na kuzimba babita bino bimontages bye tujja okumenya nga tubatwala ne kitaawe because they will run. You want to believe me or not, that one will run. The sisters will run. All of them will run. Kayongo, they will run. Bino mbikubuulira, they will run. Gwe nze libagenda okujjawo Muammar Gaddafi kanulala. Nze nali mbadde ne first team ye first ring esooka okujja ya protocol wano. Moe Gaddafi bakuba abasirikale b'aba Uganda wane empi kubasambasamba paka munyonyo ku muzikiti empi paka munyonyo alemedde okugenda Katonga wayita emyezi emeka yayita mufuleji bagati Gaddafi nti asangidwa muki mu mufuleji gwoligenda mu mufuleji gwawa wichi mufuleje buli you going kuba najyo temugizimbye. So oyo taddamu na kulimba bantu kubanga first of all ali ideologically disoriented. Nti ne bwayogera ku foreign policy ye mwennyine akugamba alinze Trump awangule amuyambeko ku Southern Sudan. Ate nakugamba nti agenda kubagobe Congo. Nti wakwogera ne Shikedi kwegamba ye mwennyini yeteeka ne watajja kubanga nga bw'omanyi omwana omuntu ne fauza tata sebo origin Jeno wawe yakola kinawe ne bwe bamutuma mu Operation Lightning Thunder yasanga yandawe abantu yabasangayo bwe bamuleta wano linda ko tojja Katonga mbye Jeno kumenya emenyere Jeno bwe buli mu DNA gwalola byo Jeno omanyinze nako zino wenda pirawo funa ebintu muno mu side zo mu bilimo kategorie Jeno gomanyi yagende Galamba ng'akulembedde abantu egalamba abantu buli batega emizinga ne gikuba bannayuganda naye nga bannayuganda be bagiteze oyo nawe Jeno oyo yagula engato za cyunguli zire mugulu ogumu oyo nakyo gwe majjo oyo nakyo bamutumye oyo n'agenda aleta radio call nga zoogera lu Filipino Bili agamba nti era tebamuvunaana nti mwana waki amateeka yagasoma kifuula nninge yatuuka eri aleeta radio call omwenge kyebiyo yagenda ati yagenda anywa yatanywa yategeera mpeera nga bituusekago omanyi abatunda bebuuzanga bulaka Jeno Filipino radio call wati tya yali kunywa whisky omwego Bobi yakugamba Katonda byeyogedde oyo Jeno wamwe kale musasire Uganda oyo atyanga ye Jeno oyo Jeno gwe oyo nzera era Bobi agambye nsekera be byoli Bobi tayogedde bingi agambye wayi naffe watusukako ensekera be byoli naye Jeno simugikoze Bobi mutufuze Bobi Jeno gwe Jeno omuwulidde ayirayimu nsikyefana ate abo bonna emirimu gye balina bagirina lwa Kyagulanyi
basula nsule ate banakola ki bateekako loss by father's child zale kiri akiwongerera nenge kwa lifiridwa holiday ngekuwa ngalikoze lifiridwa kati juzi ya chusa polisi waina bibambala babaje bili Singapore ebyo utalo Vietnam mangeta mu film yabisiza nekwe ekimaje abamaje no basanga bakamba twakola cyo musajja. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Kakati nno ebigambo bino nga bigenda mu maaso mukwano gwange mpuliriza ng'omulongo wa Swa omu Luutansozi omaze okuwulira biki byayinza okubeera ng'akuyamba. Kakati nno gwe bona olonzalonza ekiri eri ggwe naye nagamba nti bw'oba oyolekedde ow'omwami ono mugambe nti namagijje ku EKTV olwo embeera ejja kubeera ng'ekwanguyira era mujja kuba nga mukwataganye kubanga ojja kuba oli mmemba omujjuvu ayina okuyambibwa ate mukwano gwange okubeera ng'oli first priority wabula bw'otaako ne ku EKTV ebigambo nga bikwonoonekedde. Kakati nno ajja kukolako nga bw'anaakola ku bantu abalala ye tajja kumanya wa gy'ovudde n'okubeera nga omwegasseeko. Kakati nno ekalangala wano wennyini woolaba ekifo ekyo wewe baakwatya Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo n'abaana abalaba Anuupu abaatwalibwa mu nkomyo na guno gwakanga abamu tebaddangamu kulabwako era ng'ensi yeebuuza baalagawa era nga bamu basibiddwa emyaka n'ebisiibo nakati bakyaliyo mu kkomera. Kakati awo woolaba abo we waali poliisi yennyini enkulu eyapulaaninga olukwe luno okubeera nga bawamba abaana. Kakati nno Mukama Katonda mwataliira mandazi yadde sumbuusa yadde kapaani ne bwoba okamuwadde oba lumondo omwokyo oba muwogo tabikombako. Kapoliisi kano konna yakakubye ampuliriza omuggo oba kye bayita okukuba ebbalaayi. Kakati Mukama Katonda yakakubye ebbalaayi akapoliisi konna n'akasaanyaawo omulundi gumu ewatali kwebuuza ku muntu mulala yenna lwaki kasaanawo. Era geno kakana ng'omu ku bapoliisi asaanyeewo mu njega eno eyabadde enkambwe ennyo wali ekalangala. Jjukira nti kalangala kyekimu ku bizinga ebyogerwako ennyo mbu byakabi okubeera ng'oba oliawo osobola ogenda n'olambulayo ng'onoolaba ekkula lya Pearl of Africa bwe lifaanana mu bitundu eby'enjawulo oba oliawo. Kakati nno abantu baafudde babiri be baafudde Basalonyamanya ne Nalumanya omu yadde bwa poliisi naye yafudde nga bw'olaba awo unipooti bonna bwaweddewo olw'amaanyi ga Mukama Katonda ng'akutte giri gye bayita ebbalaayi enkambwe yagikutte n'agigalula n'agikuba poliisi post eno oba police station eno n'agisaanyaawo mu bukambwe. Kakati ebintu byonna ebyabaddewo baabifiiriddwa ekyasinze okubeera nga kinnuma kwe kubeera nga abantu ababulijjo bambi nabo baafunye obuzibu bizinesi zaabwe ne zisaanawo. Naye ekikwewuunyisa tolowooza nti bano bonna abaafiiriddwa bizinesi zaabwe ndi gavumenti ku ssente z'esonda enkya n'eggulu eza bigwa bitalaze eyinza zikwatako mbwerabirire abantu bano n'okubayamba okuzzaawo ebyo ebyonoonese. Ekyo tokisuubira tokirowooza. Bw'obanga olinayo omuntu lwana okulaba ng'osobola okubeera ng'omuyambako asobola okuddamu okubeera ng'asituka yeeyimirizeewo. Naye bw'onoolowooza nti gavumenti yammwe eneeyamba ekyo kikafuuwe befuufululu teri muntu agenda kuyamba munnayuganda nga sigwe kennyini eyajje mu bunnya. Jjukira nti ffe tuli nkoba za mbogo tulina okubeera nga twejja mu bunnya. Abantu bano twamaladde okubeera nga tubategeera si bannaffe tebabangako bannaffe era n'abo beeyita bannaffe naffe ababakolera batukozesa bukozesa. Kati emboozi eno yonna mu bujjuvu njagala nnyo ampuliriza ogiwulire nga tewali yadda kutteko oli obusajja buno ampuliriza bwe baalumbiddwa kapoliisi konna ne kasaanyawo.
Ekifo kino yenkambi y'abasirikale esinga obunene wano mu district y'e Kalangala era nga wano wabadde wasulawo abasirikale abasobera ddala mu 3 wabula ekisooka ekiyise enkya ya leero gye bigweredde nga kisaanyizaawo amayumba gano gonna abasirikale mbabadde basula ate n'omu ku bo n'alugulamu obulamu. Abantu 3 okubadde n'owa poliisi abadde akolera ku Kalangala Central Police Station be bafiiridde mu nkuba ekedde okufudde embambizinga by'e Kalangala omujjidde n'omuyaga ogumanyiddwa ng'ensoki n'okwonoona ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Abafudde kuliko omusirikale wa poliisi Sergeant Mujasi Michael, Waswa Hassan n'omulala ategerekeseeko limu lya Geoffrey nga bano bakubiddwa ennyumba mu babadde olwakikunta ayuguumiza ekibuga Kalangala. Ekintu embeera si nnungi naye ng'embeera ebadde ku mpewo ejjanga edduka sipiidi n'ejjanga ebambula amayumba egabambudde era abantu bali mu mbeera mbi. Abamu ku batuuze abasimatusi ebibaddewo babinyumya nga lutabaalo. Nenjayana netukuba enduulu tufa nesaba Katonda ne mugamba Mukama Katonda nyamba oleme kujjawo kasolya kange nyamba oleme kunjjawo kasolya kange. Nengamba abaana muyingire mu nyumba ne bayingira ngenza okulanga kisusse ng'enkuba tetonya kati nempuliranga bwinpot butandise okuflyinga off bonna ne bubuuka ne bugwawo bwonna nga ndaba bwenti ndabye ekisuuse nengwa wansi mu luumu nemmanya nti Mukama yajja okutaasa nga esobola okuba ng'esitula buli kintu ng'olaba omuti gusituka n'olaba akayumba wekali wansi nga kasobola kasituka nkadda waggulu mu bbanga nga buli kimu ng'olabira ddala wooli nga tolabira ddala kintu kyoyinza okugamba nti kino kaakati kubuno obudde n'ogamba nawe nga weewunya ng'olaba ennyumba ebadde wano n'egenda n'egweri. Ebyalo ebisinza okukosebwa kuliko Kizzi ne Bugala ng'eno poliisi eggwereddewo ddala. Amasinzizo n'amayumba g'abatuuze kw'ossa n'ennimiro ebirala nabyo biri ku ttaka. Emirambo gy'abantu 3 gitwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Kalangala ate abafunye ebisago abakunukiriza mu 3 ne baddusibwa mu ddwaliro ly'e Masaka ng'embeera yataasibewo taasulewo. Kati abakulembeze basabye ofiisi ya Ssaabaminisita okudduukirira abasesa olw'enjega eno ebaguddeko. Ku bwavu obuli ku nnyanja ate enjega ng'eno nejja kubanga ennaku zino ebyennyanja bibadde tebikyalabika abavubi tebakyavuba amagye gali ku nnyanja tegabakkiriza kuvuba kakati ate obwavu bwe balimu ate bagenzemu n'enjega eno. Kati kyenkana emmotoka zonna ezitambuza abalwadde mu bbendobendo ly'e Masaka ziri Kalangala okutaasa abali obubi nga kati basombebwa ebidyeri 2 okuva mu bizinga okutuuka wano ku lukalu ambyulensi we zibajja okubongerayo mu ddwaliro ekkulu ery'e Masaka. Wetusalidde ku nnyanja Nalubaale evuddeko ensoka ng'eradde era nga tekukyali mbuyaga yonna. Farish Magembe, NBS, Amasengejje. Sifefe kaffe tukola ekifamire ekimu okututegeerera. Omuko, omwana, taata, nyazaala bonna ne batumanyiira. Omubaka Okooti Ogongo owadde Okolo Kawunta avuddeyo n'agamba batunulemu balabe. Bajenozi bali bameka. Balefutanti Generals bali bameka bakano bali bameka mu magye nga bava awantu wamu. Mwabakyawulyanga Museveni mwagala. Eggwanga tulikutulemu zirigioni zingawe bazisala. Mwabawulyanga Museveni mwagala nnyo mu mugenda abategeerera oba family mwe bategeerera. Tetusobola kubeera muono nonsense ono. Uganda yokka yensi eyina enguudo nga ziringanga sofa set ya ero. Omuntu atuukamu n'atuula bw'ati n'okugulu n'akola ki? N'asalako n'olukono n'asimba. Ebinnya biri mu nguudo biringa ntebe. Mwaba abawulyanga Museveni mwagala nnyo. It's okay. Baba engulu bagamba bagala kweyawulako bo bakole Nairo Republic. Ffe tetuginaako buzibu bagikole. Naffe balala tutambule tugende. Nebino ebyokukkiriza nga family mwe tutegeerere ffenna bwebuzaabuza bano bwebuzaabuza baliwo babbazi no ssente baweeri balibo baleekaana nti babagala. Bano bagamba bannaye tubakooye. It's okay. Gwawulyanga okyayagala Museveni. Mwaba mwagala twawulemu at least zirigions kuba tetuli mu Bwakabaka tetubujjanga omukulembeze ayina okujja n'agenda okitegeera mufo ky'okudda okwonoona n'abantu bye bakoze. It's okay then. Mwabawulyanga mumwagaliranga mutugamba nga bw'abakoledde mwajje mu region yammwe mukole ensi yammwe Museveni abafuge n'omutabani we ne mukazi we babamanyirire eyo ne zirigions endala ezaamuko waave agende. Kuba kireka waliwo ate abamusinza obusinza mbu ayina ebyamagezi byakoze. Mwe muyina enguudo ennungi mu regions endala ze batayina.
mwina amalwaliro amalungi amasomero gasomesa abaana ebirimu amagezi tegabakima ku makya ssaawa ne gabaza ku ssaawa 3 bye basoma birimu amagezi mumulanga Museveni abakoledde nnyo ngera temwagala mufiirwa akwate region yewammwe agikulembere olugezigezi lwalukulungireeyo neffe n'abamu tuli bakoowunako ate nze mu state house gye nakulira nyinza kuyisibwa bubi nga bangobye Masaka gye ngendo ziikibwa naye nze ndi wano kukola mulimu gwange so